Banange nfukamidde maaso gammwe nga mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okulaba ng'omwana ng'ava mu kkomera maama. Omwezi gwali gwa mwenda omwaka 2021 ababaka ba Parliament okuli Hon Ssegirinya Kawempe y'omumambuka obaka Wempe North awamu ne Hon Ssewanyana wa Makindye West bagenda maaso n'okukwatibwa ab'ebyokwerinda. Bano bakwatibwa ku biteeberezebwa nti baali beenyigidde mu kutirimbula bannayuganda mu bitundu eby'e Masaka oba mu bendobendo ly'e Masaka. Eno mu kitundu ekyo waliyo ebijambiya nga bannayuganda bangi batirimbulwa era bannayuganda abawerako bagenda maaso n'okubanga batirimbulwa era bannayuganda bangi bagenda mu maaso n'okubanga batirimbulwa abantu abatannaba kutegeerekeka bulungi nakwatibwa kubanga ababaka bano bakyagenda mu maaso n'okuwozesebwa. Tetuyinza kugenda mu maaso ne tugamba nti bano ddala kituufu be baali benyigira mu mivuyo gino, naye poliisi yagenda mu maaso n'okubanga ebakwata. Wabula olunaku olwaleero wenjogerera bandi banga baweereddwa beyiro obanga beeyimiriddwa okuva mu kkooti enkulu e Masaka era nga buli mubaka ajiddwako obukadde bw'ensimbi za Uganda 20 ez'obuliwo kussa n'ababeeyimiridde okubadde omubaka Ssewungu Gonzaga kussa n'abalala babeeyimiridde, naye nga buli omu ono ajiddwako obukadde bw'ensimbi za Uganda 50 ezitali za buliwo. Kyoba okula kyangu nnyo, subscribe, sharinga, tugende maaso ate tulabe emboozi eno n'okulaba biki ebibadde mu kkooti e Masaka ate n'oluvannyuma tukutuuseeko ebyo bibadde ku kigo kukomera ekigo ng'ababaka bano bagenda mu maaso n'okuba nga bateebwa bateereddwa tebateereddwa kuba ebyo byonna bikyali awo. Oyinza okuba nga weesunga ng'olowooza babatadde naye ate ng'ebibadde ekigo bibadde birala nnyo, naye toggwamu ssuubi bayinza okuba nga bateereddwa oba nga tebateereddwa. Subscribe, sharinga. Every month. Lastly, the applicant shall not interfere with the state witnesses I saw. Katusuubire nti tewabeerewo mizannyo ate mirala gizannyibwa kuba bwe gutyo bwe gwali bwe basooka okufuna bail ku mulundi guli ne tusasula obukadde 20 ne batugamba mukole kino byonna ne biggwayo n'ate ne baddamu ne babakwata. Katusuubire nti ate ne ku mulundi guno tebakola ekyo. Tumanyi katulabe ekiddako naye ate si feeze eno yo tugyebaza yadde ssente nnyingi nti basooka ne basasula obukadde 2 okusooka kakati ate era babazzeemu obukadde 2 kati kitegeeza buli omu obukadde 8 bwe bukadde 8 awamu ssente nnyingi ku kweyimirira obuyimiriza ate bamemba ba Parliament nga tebajja kuddukala ki naye katukigumire nti basobole okufaayo. Ekyokubiri okulaba nti bagenda okufuna obujjanjabi ddala. Hon Ssewanyana nga mulabye embeera ye sinno tumaze ebbanga nga tulwanagana n'embeera eyo ne tufuna court orders ne baziziimuula ne tukola kino byonna ne babiremesa. Katusuubire nti processes zigenda kuggwa mangu asobole okufuna obujjanjabi okuva mu malwaliro agasingako wano. In the first place tebandibadde mu kkooti, tebandivunaaniddwa. Abatta abantu betwagala okufuna so saabawayirizibwa. Obuyinza bwa DPP bwakozesezza tubwebazizza obw'okufulumya certificate of no objection, naye obwe bumu ku bye tugenda okusoomoza mu Constitutional Court. Anvunaana okubeera nti yalina okumpa certificate enta, ekyo nakyo kityoboola ssemateeka. We should be on equal footing. Ekyokubiri n'okugamba nti nina okuprovinga exceptional circumstances nakyo twagala okisoomoza mu kkooti ya ssemateeka kubanga constitution empa eddembe okubeera ebweru. Oyo alinzijjako y'alina okuleeta ensonga lwaki liina okunzijibwako n'enjawukana ku balala. The Director of Public Prosecutions has power to issue a certificate of no objection to bail under the law, and that is the Trial on Indictments Act. A certificate of no objection to bail is one of the exceptional circumstances to the grant of bail under the law. It's been issued by the Director of Public Prosecutions in a number of cases, such as the Mumbere case. In signing the certificate of no objection in the Member of Parliament's case, the Director of Public Prosecutions considered the illnesses of the Members of Parliament and the fact that the witnesses had been secured. Fenne kibaire kitubo by'omutwe si misango busanga egivunaanibwa. bannaffe bano kuba twali musango gwali gubasinze, naye era nga bwe twagenda mu maaso n'okukola ebyo byonna, tugenda kukola byonna ebitusobola okusobola okutuusa nga tugenda mu maaso n'okukola ebyo byonna. Tugenda kukola byonna ebitusobola okutuusa nga tugenda mu maaso n'okukola ebyo byonna.
naye embeera gye badde bayisibwamu nga bali mu kkomera nga tebakkirizibwa kweyimirirwa, so nga ate okuva ku ntandikwa kooti yalaga era nekkaanya naffe nti basobola okweyimirirwa. Njagala kuyozayoza kooti okwetengerera ku nsonga eno olwaleero, ate n'okwebaza bannange balooya abadde mu nsonga eno okuva ku ntandikwa, kuyozayoza bato bange bano okubanga bawereddwa okweyimirirwa. Tewali mufaanyi lutabaalo, babanga bali bweru bajja kusobola okwerwanako ate n'okwaŋŋanga ebisango ebibavunaanibwa nga obwongo bwabwe bwetagguludde bulungi, era sirina kubuusabuusa nti n'ebisango tujja kulwanagana nabyo era bajja kubimegga. Ng'olaba omwana wange Ssegirinya avudde mu kkomera, bannaye mwebale nnyo mwenna, mwebale abalamuzi, mwebale balooya baffe. Nina essanyu ly'amaanyi nnyo okulaba ng'omwana wange Ssegirinya ne Ssewanyana bavudde mu kkomera. Bannaye abalamuzi mwebale nnyo, bannaye balooya baffe mwebale nnyo, tukwatirako Simena Kyabagamba. Nina essanyu lya nsusso bannange, nfukamidde mu maaso gammwe nga mbeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okulaba ng'omwana nga ava mu kkomera maama. Leero tuli basanyufu nnyo okulaba nti kyetubadde tuddukira ebbanga ddene kimaze ne kita. Tusiima nnyo balooyazi baffe bonna, buli muntu yenna agezezaako okugenda ku kooti okutusabira n'okutuwa buli kimu ekibadde kyetaagisa. Tuli basanyufu nnyo era tusiima Mukama Katonda olwaleero yeebale kutujjukira n'ayanukula essaala zaffe. Neebaza Katonda olw'ekikolwa kino kyatukoledde ekyewuunyo. Neebaza abakulu, meeya, Lord Meeya, Mwami Lukwaago, Mwami Sseggona ne ttiimu yonna nga bweri, Mwami Matiya Mpuuga, oyo munnakyalo munnange, beebale nnyo okulabika nti tebajjeemu manda. Kyannaku nakwongera kunakuwala nti baganda baffe badde mu kkomera omwaka gumu n'ekitundu naye nga n'obujulizi obubaluma bubuze. Njagala okukubiza bannayuganda okwongera okubeera awamu n'okulwanyisa obutali bwenkanya okulabika ntusobola okumalawo. Muganda waffe batuuse kulaba nga Alani agenda kufa ne bagamba kati katubate. Ninge ekyo kyandibadde kyakolwa emabega kubanga obujulizi babunoonya ne bubulwa. N'olwekyo nga babadde mu kkomera tuwulira bulungi nti baganda baffe kati bagenda kubeera ebweru, babeereko ne famire zaffe, babeereko naffe, bagende bafuneko n'obujjanjabi obw'enjawulo. Naye ate ne kitwera nakuwaza nti omuntu asobola okuteeka mu kkomera nga tolina musango n'obeerayo ebbanga eryo lyonna. Amazima gakeerewa gali ekyenkya ku nkomerero ya byonna, amazima gabeera ku ki? Ku ngulu. Tuli basanyufu nti bannaffe naddala nga kati ffe Abamakindye West omubaka waffe avuddeyo emirimu mingi gibadde gyagootaana n'ebifaanana ng'ebyo. Katulinde ekinaddirira, twebeeraliikirivu era katugenda kubeera kigo tetumanyi kiyinza kuddirira kubanga naluli baakitukola. Twagala osindika Ssegirinya bangi okuba nga batadde olwaleero. Wakyo bannayuganda bangi abakyali makomera abeetaaga obwenkanya. Tusaba bafuutu soja be baakwata abaana ba Machete basaanya n'obafuna obwenkanya kubanga tebalina musango, babalanga byabufuzi, batadde abaka ba Parliament n'oyo omuntu wa wansi gwe baasiba olw'okuwagira Kyagulanyi yeetaaga okufuna obwenkanya. Tuli beeraliikirivu olw'ensonga nti ababaka bano ngera bye babatuwadde omulundi guno babatuwaako wali emabega naye ne batuteega mu kkubo ne babatujjako ne babazza mu kkomera. Kati tumanyi nti obaddala okutuwa omulundi guno ogusembayo babatuweeredde ddala nti banadde ewaabwe ne balya ne bakyala baabwe Valentine oba nedda. Tuli bennyamivu nnyo, tuli beeraliikirivu, tetumanyi nti oba tunaabatuusa ewaka. Bannakawempe tufiiriddwa bya nsuso olw'okuba nti omubaka Ssegirinya tabaddeewo ddibu libadde ddene. Eddwaliro lyaggalwa gye buvuddeko awo ffe badministrator twaliggala olw'ebbula ly'ensimbi kuba badde taliiwo. Projects ze yali running nga Ssegirinya Youth Foundation ebadde tekyasobola kutambula. Youth Mission Against Poverty gye yateekawo program y'abavubuka okubajja mu bwavu naye badde tekyatambula olw'ensonga ntabaddeewo. So ekyo kyonna kitukosezza nti abakyala abaali bazaalira obwereere bannakawempe bali bafuna obujjanjabi bw'obwereere mu ddwaliro lye tebakyasobola olw'ebbula lye, naye tulina essuubi nti kooti kemuyimbudde ajja kuzuukusa projects ezo. Naye nze kyendabye olwaleero ndooza eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda terijja kubaamu olw'okuba libadde ku test era ligaanye okuyita.
nti ebbanga erisibiddwa abantu bano ate nga babaka ba paalamenti tewali walowoozezza ku be bakiikirira era babataddeko omuteeru ogwa buli mwezi okubanga badda ate tetunnabakakasa nti ddala obukwakulizo bwe bataddeko obw'essente 100 ezo zonna banaabusobola. Omuntu abadde mu kkomera ate okumuteekako omuteeru gw'okusasula nkakasa bayinza obutakisobola naye kkooti ndoza yeetereeze. Tuli basanyufu olunaku olwaleero naye era tusaba nti bana NUP ba members bayitirivu nnyo bakyali mabega wa mitayimbwa aba NUP abasukka mu 30 okudda waggulu. Tusaba ekitongole ekiramuzi nga bwe kyetengeredde ku musango guno gwa Hon Ssegirinya kiveeyo kyetengere ne kuba members bafe aba NUP abalala. Ate butereevu oluvannyuma lw'okulaba ebibadde mu kkooti e Masaka nga kkooti ewa bano beyiro oba babakkiriza okweyimirirwa oluvannyuma lw'enjuuyi zombi okukkaanya okuli oluwolereza ababaka bano awamu n'oluwaabi lwa gavumenti nga bakkiriziganyizza nti abantu bano beeyimirirwe. Katulaba ate ebibadde ku kkomera ekigo bano bateereddwa oba tebateereddwa. Subscribe, sharinga na munno gamutuukeko teweeyagaliza wekka. Subscribe, sharinga naawe gwe basharingidde ate fuba okulaba nga osharinga era osharinge n'omulala afune amawulire ago. DNC Daily News Channel tukutuusako amawulire ga wano e Uganda kw'ossa n'okwetoloola ensi yonna okutwaliza wamu. Ekyali mu inki mu bwino nga tannaba kitayipinga n'alwalwawo nga bakyatayipinga luuli oluvannyuma n'asayininga release order ne bail forms. Tiimu ne tusimbula okuva e Masaka tujje naye tubadde ate tutuuse mu kkubo beeweerezaako ndowooza orders ate wavaayo ate ekigambo nti tewaliwo mistake gye bakozeemu nti mu kifo kya 221 bawandiisewo simanya 220 mu mmeka nga waliwo ka mistake katono nnyo ate ne batugamba nti oda tusooke tugizeeyo Masaka omulamuzi akatereeza nti ne tweyawulamu abamu bazzeeyo Masaka omulamuzi atereeze ne tufe okusalawo so embeera ekyaliwo kigenda kutwalako kabanga kuba kirabika kati basimbula busimbuzi okuva Masaka kikumazibagenza omuntu kasita abanga aweereddwa court order mugamba nti afume kasita omusigazaayo obudde bwonna bwoba omusigazaayo bwomusibidde bweru kubanga obudde obukwata bano bakwata essaawa yonna so reasons zetobola okukuta essaawa yonna kubanga ekisibira ku court order ate erina kuteera ku court order mu makomera bakuleetayo nga waliwo court order ekutaddeyo kati waba nga tewaliiwo court order eteekayo musibe aba aliyo mu bukyamu. So court order ebadde ebasiba eweddeko olwaleero mu lufuutifuuti gamba nti eri expired. Kati bwebanga eri expired essaawa yonna oba ziri 5 za kiro oba 6 gwa kiro baba balina okubata. Badde empeta wano nsanze patro ziringa 5 awo zonna zipaakinzaawo bangi bavuddeko abali muleeya n'abali mu byambalo abasirikale n'abapoliisi bangi nnyo bayitirivu bali awo. Situmanyi kiki bayagala, situmanyi oba bagenda kuddamu bye baakola ku mulundi guli, situmanyi oba bazze kutuwa bukuumi. Katulinde ekinaddirira ffe tulina court order yaffe gye twagala okulaba nti tuleeta omulamuzi abini aba prisons bagiteeke mu